po kigudde waani. Nnyondwa James ow'emyaka 27 ng'ono mutuuze w'e Bwayise yawonedde watono okuttibwa abatuuze b'e Kazo bakwatiddwa lubona ng'aliko ebintu by'abatuuze by'abaddabbye omubadde engatto z'abaddabbye ku mulyango engoye wamu n'ebintu ebirala eby'omu nnyumba. Mama ndutango wakabanda wazisameka wazisameka okubba ezaddi wakabbe emirundi emeka bakakusiba emirundi emeka kano kakola mulimu kyako bakayita ki tunula eri naawe yogera bakayita ki yeggula ki. Ennyondo asangiddwa n'ekisumuluzo ekikozesebwa okumenya amakufulu agawererako ddala nga kino nno kyabadde yeeyambisa mu kubba era akubiddwa emigoba nti egibuzeko katono okumutta okutuusa abakuumaddembe bamutasisa ku batuuze. Ono asangiddwa nga asalibwako n'okutu olw'obubbi era ng'ono naye akkiriza nga babaddabbye emirundi egiwererako ddala n'alaga obukodyo bw'enjawulo bw'akozesa mu kubba. Kakola katyako kagula kufulu gwetuwa kitangaana kagula ki tunula eri asobodde okutwala mu bifo eby'enjawulo wabaddabbye ebintu era batuuze ne batulaga obukodyo bw'enjawulo bwe bakozesezza okusobola okumukwata. Osoka kukola okyangu omaze okutuuka yingira nembaga nze nawulidde omuntu ssaawa ezo 10:11 nga mpulira atambula ddeeri kati netubeerawo bwe tuti nembagamba naye baanaabanga ddala kituufu yabbye tujja kumulaba nga wamuno baanaabanga yatubbye tujja kukola ki era kati kwekulaba mbalabiddeawo nga mwogera nti wano waliwo yabbiddwa nga poliisi nekiyamaani n'abalala ebikwatako kubanga era mutuufu obukuumi butono nnyo. Abatuuze bagamba nti kaakano basula kutebuuke olw'ababbi abayirisa enkuli mu kitundu kino wabula ne babakubiriza okukuumanga obulungi ebintu byabwe okubiziyiza okubbibwa. Olaba bajja ne bagula kufulu ne baziggulawo ne bajja ne bajjamu buli kimu ogenda okujoba nga watambudde wagenze ogenda osanga ng'engoye temuli TV temuli naye nga misana bulali babba n'emmere mu bubanda wali lwejjo bamenya obubanda ne babubbamu emmere. Abatuuze babeera n'obuvunaanyizibwa basibe ennyumba munda bateekeko amakufulu kufulu bebeera mu wabweru abatasibyewo bagende okukola babeere n'obuvunaanyizibwa beegereza abantu abajja awaka abasukulaabo beegereze buli muntu naffe tukola emirimu naye nabo bongere okubeera obumu. Ssenyondo atwalibwa ku poliisi y'e Nansana omuduumizi waayo n'akakasa okukwatibwa kwe wabula n'avumirira ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Ronnie Serwadda yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television. Wangi